Niriza ku Baba TV program yigira ku mumanyi onako olwalero ndoza mwebuza nti ani ono gwe ntambudde naye tayagala na kutambula sikatire mabega. I don't know, do you want to watch me walk? Neda. Are you oli kuvino mbu ladies first eh? Neda. Katutandise show. Tutambulirawo. Tutambulira wamu. So onako olwale mujja kwewunya nti kiki nga ndeese omuntu ansingako kakala yo banaye tunakwatagana mu lulimi lwaki nedda nga lwaki tetukwatagana. So today I have Mohammed Rahim. Now Baba abantu abasinga bandaba ku TikTok kakana zengenda kwanjula. So abasinga mulaba ku TikTok nga bwagambye ayina emirimu gyakola mu program yigira kumanyi nkuletera abantu banjawulo abalina emirimu egyenjawulo gye bakola. People who can inspire others, people who can push others okusobola okuba nti ate bakola business zaabwe ez'enjawulo abali mu ezo business nabo ne babajjako obukodyo ne bongera mu business ayagala otandika such a business naye n'amanya biki byalinza okuba nga ate agoberera. Several times we've heard the Katikkiro of Buganda Charles Peter Mayiga ng'akubiriza abazadde okuyigiriza abaana okukola wabula obutakolerera abaana wabula muyigiriza abaana okwekolerera nti bw'oba ovuddewo omwana omulesa otya bino bye tugamba nti nkolerera abaana bange nabazzukulu tebikola lwaki anti bw'oba ovuddewo omwana omuleka ng'omuwadde omusingi omulungi kyayinza okuba nti ate naye yeekolera. So onako olwaleero I have Mohammed ajja kuba tubuulira biki byayize mu ggwanga Uganda, emirimu gya Uganda ye nga ye agiraba atya, omuvubuka wa Uganda amulaba atya in terms of business akyuseemu akola atya. Tulekeraawo ebyekyeyo tusigale mu ggwanga lyatu Uganda anti naye ali mu Uganda tagenda kuba kyeyo tadda buyindi ate agamba nti yazaalibwa wano mu Uganda wenyini. Mutukkirize tugende tutuule ate tubanyumize emboozi ya Muhammad. Yes, mumulabye ajja kuba nga ababuuzaako temuvaawo ke tutuule tukomawo. Bakuzaalirawa Busoga side ki? Bujiri district. Bujiri district. N'olusoga olumanyi? Ndwidi, wetolwidi muganange. Ndwidi naye si lwidi ino kati soko babuuzeko mu lusoga. Kodeyo, muli mutya. Naye mwe abayindi muva mu nsi yammwe ne mujja wano mu Uganda ne mutandika otukwanira abakazi baffe Abannayuganda Sure. Mweyita ki? Mweyita ki abayindi? Mbuuza gwe. Obuuza nze. Wajja n'otandika okukwana abakazi baffe Abannayuganda obafunyemu ki nnyo? Bali mu ki nnyo? Tewali kyamaanyi, just ebeera vibe Ebeera vibe just. Tugenda bazaayo mu nsi yammwe. Ne Amini nawulira akomawo. Weewaawo nkwaniriza omulundi omulala ku Baba TV program yigira kumanyira nge Sandra Nabagala nakusuubiza nti onako olwaleero onfunye omuntu azaaliddwa e Uganda, akulidde Uganda, asomedde Uganda naye ng'ate munnaye kakala kakyukamu katono nnyo. Ojja kwewuunya tunakwatagana tutya anti ono bw'aba nga azaaliddwa wano n'olulimi Oluganda alumanyi, olusoga alumanyimuuko katono, Olunyankole amanyimuuko katono, simanyi oba n'ababuuzaako mwenna mwezi ennimi. So Mohammed Rahim is a Ugandan born here and an Indian. I don't know if you can be a Ugandan and an Indian. That's all. Okay, I'm also Muganda and I'm Soga and I'm Munyankole byonna mbiri. So Mohammed agenda tuwa ngate inspiring amoko ng'abavubuka b'e Uganda tutyawe tuyinza okuba nga tweyisaamu tusobole okuyitawo mu business zaffe ez'enjawulo. Mohammed, sansi okulaba. Nange sansi nnyo okulaba. How are you? I'm fine. How are Happy you? New Year. Happy New Year to you. Happy birthday. Happy birthday. So Mohammed ngate tunagenda wala njagala weyanjulira omulabi wa Baba TV ombulira amannya go gonna ne status oba oli mufumbe empeta sinagiraba oba toli mufumbe. Ogiraba? Just design Kasoke ne yanjule. Nze bampita Mohammed. Erinnya lyange ya Kiganda bampita Kizito. Abasinga bandaba ku TikTok Andoza nawe gye wanzija ku TikTok. Basobola kundaba ku TikTok n'ogamba Mohammed kamuyite togere ku business inspiring abavubuka. Bampita Mohammed nazaalibwa Bujiri. Omanyi Bujiri? Busoga, manyiyo ndidiyo. Mwaka gwa 1996 Very young. Nazaalibwayo nasomerayo Nasare Nasare tandika ki middle class? Baby class. Baby class, middle class, top class Kati Bujiri navayo nga nkyali mu P1 naye olusoga lwonna nsobola luwulira naye tosobola dogera. Nendogeramu nsobola kubuuza gundi ki? Kodeyo. Tuliyo. Nsobola kubuuza naye byonna mbitegeera. Kati navaayo nenzija wano P1 natandika ogisomera mu ssomero ya Nakivubo Blue. Omanyi Nakivubo Blue kumpi ne tempo y'abayindi. Ngimanyi. Anakola bino. Era wali kumpi n'abayindi. Naye ndi Musiraamu bampita Muhammad as I said. Nasomera primary school yange P1 to P7.
So that's why abantu bebuuza Muhammad abeera batya nga ayogera Luganda ngeri naawe obadde weewuunya nasomera awo bwe nayigira Oluganda my senior 1 to senior 6 nengenda ku Old Kampala SS nasomera all my secondary education so awo mba neeyogeddeko ebiwera kiwedde ekisookera ddala otugambye toli mufumbo so abanoonya Muhammad yakubye edda akalango simanyi so Muhammad after your senior 6 what was next kiki wazaako senior 6 mama wange yali ayagala ngende ku university naye nze nalaba education system ya Uganda temulimu makulu nnyo ekyo sobola kulimba naawe okirabye nange nkirabye etya olaba kuva mu P1 paka P7 nga bakusomesa abacus bakusomesa Said agenda ne Mau rebellion kati kankubuuza Said bagenda boss wo ku mulimu agenda bikubuuza batya in future business gyogenda okukola ogenda kutandika ne Said no so you saw that the education system yali favoring aho wenyini lindako ntwala mpola no si bya TikTok simba wakati so what would you advise the government okukyusa mu education system yaffe esobola okubanga eyamba omwana nti newaaba amaze bwa senior 4 can stand on his own nakola business kati the first point yange government digambye nandibagambye at least from primary education omwana batandika omusomesa kyayagala okubeera so that in future like in secondary baberenga bamushapeninga more like oba omwana ayagala kubeera doctor mu primary tulina mu science SST English math mwana abesinga nnyo mu sciences otegedde mwana bamutendeke bino ebirala abyesonywe geography biki abyesonywe ne wagenda mu senior 1 kyemanyi waliwo subjects ndala ezibeera compulsory nazo bazigyewo kati nga CRE Islam omwana tayagala asoma ebyo muleke akole kyayagala okuba muleke asome kyayagala omwana ayagala beera businessman muleke asome entrepreneurship economics mathematics ne physics mulimu okubala awo omwana ajja kutuuka eyo ategeere muna alina okukola kino in future naye omwana okumuforcinga kyova Abannayuganda basinga beetama beetamwanga tebakyayagala kusoma naye singa omwana omuwe freedom omwana ajja kukula nga manyi kyayagala okubeera actually we've seen several businessmen who are very rich abakoma mu senior 2 P7 but they are very rich so they were focused on what bafaayo ku kye baali baagalanga bo kati ekirala nkugamba obasanga nga bali rich that's because the education system in Uganda didn't favor them but being rich tesobola kugaana okuyiiya business ideas nze manyi bantu bangi abavudde kuva wansi nga batunda binyeebwa batambuza menvu naye nga musajja alina plot alina nyumba naye nze Muhammad nze akyakolera muntu sinaba kufuna plot ask yourself why because muntu yateekamu investment yalaba kiki alina okukola Muhammad currently okola mulimu ki kati tetujja nagenda yeyo mangu kutute speed bade sinaba kuddamu question yo wambuuza after senior 6 nakola ki yes that was after the question senior 6 mama wange yali ayagala ngende ku university in fact ne senior 5 ne 6 naye saagala gisoma naye nogamba wayi kansanyuse mami naye nnoonya sente kati namugamba mami njagala kukola kati awo nenfunawo akalimu kali awo kalimu awo kasola naye tekamfavoringa nnyo kasola katyanga kako kasola nga nkolera muntu of course nga kava ku senior 6 osobola batya kufuna business nga iyo osubira batya especially wano mu Uganda ku education system gye nkugambye so awo n'ogenda n'ojoininga omuntu owaalina kasola n'okolayo ngaali nenkola nga sales ne omanyi mu Uganda wano bagata buli kimu sales ne bakuteekako ku store ne bakujenga tomanyi n'omulimu gw'oki naye ne weebuuza kyokola ekituufu nga tokitegeera simanyi ne kasaala nga katono tegere nenkola nothing to do just because naye saagala kweyongera kusoma naye kampani yagenda neegalawo after some time nenzira waka n'otuula nentuula nga noonya mulimu nga siraba kitegera singa nasoma bye nali njagala singa mulimu tegubula biki bye wali oyagala Muhammad nze always nali njagala kubeera businessman naye jjukira mami yakugambye ogende kusomera okole university maybe you would have done it at university byantamatama dda okuva eno mu P1 up to senior 6 singa batandika kunsomesa nga business from below singa I know what I want I focus on what I want rather than okusoma biri bi theory byonna bye wali osoma nga tebigenda kuyamba yet you want something else nenonyo mulimu after 1 year then I joined Mega Industries Royal Farm where I am currently
The Royal Form. Royal Form Market. For how long have you been there? For 4 years. As a what? As a store supervisor. Store supervisor. Yeah. When I joined Royal Form, my life changed. My boss there. They have given me enough than what I expected. Yeah. Not everywhere you are going, boss who are going to kuisa bubi. But now Uganda itu muino chijamu. Ate bana Uganda barabagamba nkwede mu. Tunula wali mu kamera bagambe okaddemu ako. Akaliwa? Everywhere you go, boss wa inokola ki? Buli wogenda boss otabera mubi nemugamba nkoledde no boss muindi ampisiza bubi ansasula sente butono bayindi badeyo waabwe nedda ekyo muino kijjawo obusosozo omuino bujjawo olaba si buli boss muindi mubi so gwokolera muyindi currently boss wange muyindi bamuyita Dr. Shiraz Megani nina ba boss batano gigwena munoonyeza mwagala Mr. Sikandar Megani, Mr. Amin Megani, Mr. Ramzan Megani, Mr. Farid Megani. Our boss. So you've been there as a store supervisor? Yes. Store supervisor. And they have bampisiza bulungi. What was your first salary? First salary? Omani ebe tetubyogera Abantu abasinga kyebagamba omanyi lwaki tukyogerako nti most times we look at salary ne tugamba nze obwo obusente sibukolera. Ate kirala obwo obusente butono nnyo sijja bukolera. If you believing n'ogamba mu salary yo ajja kulaba in evil eyes ajja gamba omwana musajja afuna sente ezo lwaki nze nfuna ntono tegedde. To avoid evil eyes tetwogera income. So they call them evil eyes. What are the evil eyes? Evil eyes, but it's just better to keep your salary personal. So we have many store supervisors, store caretakers abandi agadde okumanya n'okwongera ku bukugu mu mirimu gyabwe gye bakola. How do you handle that job? Ogukwasaganyiza otya omulimu gwa being a store keeper? Store supervisor, I mean, sorry. Kati omulimu gwa store keeper najja nga sigumanyi bulungi naye kati bwe natuukawo nabiyiga buli kimu. Kati in store what you should know you need to keep records of the stock choina mu store Nochimanya. Ate you need to know whatever you have in the store. Toina kubeera muno manyi bino ninamu rim paper maker ate manyi the store gye nkolamu tulinamu stationaries tulinamu bintu bya service tulinamu bintu bya mwinamu n'emifaliso is it? Nze nkola mu faliso naye kati ku department yange sikola ku section ya mifaliso. Okolera kwene ya yenze aba supplying abe bakozesa marker pens, stationaries, books, bintu ng'ebyo pens services, spare parts. So omuntu alina okumanya ebintu byalina mu store. Byolina mu store si banno bali b'okola nabo kubuulira. You yourself you should get involved. Motoka zaffe services buli kimu kirunninga under my store. Buli kika kya oil service nchina mu store brake fluid, engine oil, CC oil byonna olina okuba ng'omanyi kisinzira store gy'okoleramu. Kati nze store yange bwe batyo weeri kihandlinga services, kihandlinga offices abakozesa rim, kihandlinga production abaagala chemical abaagala olina okuba omanyi buli kintu kyolina. First of all before seeing other things olina okuyiga byolina. Then after that you should know how much things you have in the store and you should be balancing every day. Buli lunaku ng'olikola stock maintenance omanyi mu store mubeeramu abakozesa bin cards kye bayita stock card. Omanyi bin card? Okugenda benjigiriza kati. Bin card bayita stock card. Buli item ebeera ne bin card yayo ebeera ne stock card yayo. Kati katugambe rim paper obeera ne stock card ya rim paper. Oba leero rim paper 5 ziyingidde owandika in 50 pieces then out in case wali ezifuluma. Kati wali balance ebe kulaga singo obaddemu ne balance nga 5 ebe automatic efuka 55 kati buli wezifuluma n'omanya nti wali ebifuluma ebiriwo ebiti. So every item ebeera ne stock card yayo. Ate tetukozesa stock card instantly muno minasinge direct bantu baba bajja ne written documents anti omanyi bintu bya company bagaga tebakiriza bintu bya kufuluma bufulumi we batyo I know baba recording everything that gets out. Bagaga tebakiriza bintu bifulume. So there are some documents kyebayita delivery note. Okamanyi delivery note? Ako nkamanyi. Muwandika kiki kyayagala meka mugaga n'asayini. Kati ye n'ajja wange nze nsomako nanyambako mu store muwe
then ku free time yange nze wentandika okukwata buno bu deliveries next day in the morning oba ebyafulumya jjo then I start recording one by one item. What are some of the principles zotambulirako ng'okola omulimu gwo? Biki ebyo byotambulirako n'ogamba nze kati bwe mba ndi ku mulimu kino kye ntambulirako okuma omulimu gwange nga guli smart besides the records keeping records n'okumanya ebiri mu store? What are some of the principles? Ekintu ekisooka olina okubeera honest. Awo. Ku mulimu honesty kye kisinga. Sandra atumiza ebintu 50 and you've given 49. Olina kubeera honest. Boss bot olina muyitabe bati muno ntoleko ntunde neye nedda. Olina okubeera honest. Ojja kuwangala ku mulimu gwoliko. Advice gye mpa Abannayuganda bannange abavubuka Nkimanyi Abannayuganda abasinga bagamba tweyiye mbiraba nange batera bingamba. Naye bakugamba tweyiye. Bangamba naye nze bagamba no, I don't do such things. Mwana mbadde neyiya. You don't entertain that. I say I don't entertain that. That is good. Honesty and trust. Those are the two most important things. Ngokolera muntu mulimu tegede. Yeah. And another thing, what boss wakugambye, kintu tekina fuluma nga tekuli kipapula, muntu najja bade kyaliwo. Mpaka kachipaka mazi nywe note numa. You shouldn't. Teri love mu business. Teri love mu business, that's how it's supposed to be. Oteka mu love business ya mugaga wegenda kugwa. Wade business nga iyo. Wandiyagade muntu azanyire ku business yo batyo. Wandiyagade? Why would you like it? Yeah. You want to follow, of course. Oyagalanga buli kasente buli ekifulumo okyagalanga kiniki nga bakulekedde akasente. Tukyali awo wenyini nga store supervisor. Okwasaganyiza otya omulimu gwo n'ekirala nga tukyali awo wenyini oyogedde ku baboosi ng'ogamba baboosi bonna si babi abayindi. Nyinza ogamba nti oba kubaggwe obafaananamuko si babi gy'oli naye olowooza ki ekituleetedde ku mirimu gyaffe okubanga boss n'omukozi gwakozesa omukozi akaaba boss ampisawo bi ne boss naye n'atuuka ekiseera n'agamba bano abakozi, then you find that in a company that particular company will use someone for 2 years mumpya najja ne bakyusa. No, let's take it overall. You've been in Uganda. Tukitwalire wamu nti buli mwaka bakyusizza abakozi ne boss wali boss be balina empisa embi be bakwata obubi abantu oba ffe Abannayuganda ffe abatamanyi ngeri gya kukola mu mirimu gyaffe. Kati kankugambe kirala Abannayuganda balala tebasiima. Boss ayinza kuba akugambye starting and end of salary, beginning salary kankuwe $40. With the future I'm going to increase your salary after seeing your work output. Naye muntu nalowooza muno boss amulimba kati obutasiima nafuna misunderstanding ne boss at the end of the time naleka omulimu and another thing bosses balala babeera proud nnyo. Boss mulala abeera mukambwe. You should persevere. Oli mukozi kati nga gukolera Baba TV olina mugaggawo mulina olina mugaggawo kati mugaggawo ampadde amafuta agandese na wano Sandra bakwita Sandra okoze kino nga kubogoledde. You should just keep calm. You don't react back. Don't react badly. Bintu ebisinga olaba ndaba nga bu videos omuchina n'omunayuganda balwani because omuchina mubogoledde n'omunayuganda namudize engumi okitegeera tebamumanyira. In fact olinga otuzaayo ku bannaffe abali ku kyeyo abali mu nsi z'ebuwalabu abagenda okukola. In most cases they get misunderstandings with their bosses and there was a video I watched nga boss yali ayomba nono omuwala munnayuganda naye n'amuddiza fire okitegeera. Kati kisinzira kati kyembadde mugamba baliwo bantu balala abazanyira ku mulimu kati oba kutute ku kyeyo okola kyeyo kati goddawo otandika okukwata TikTok oli ku simu kusaawa za kukola kati gagwe boss sijja kusanyusa. Not only TikTok bali ku WhatsApp, Facebook, they on social media. Baganye mukikole ku free time. Mulaba nange Mohammed ku mulimu mundaba ndi famous ndi TikTok naye sibikola ku sawa ya mugaga wange sawa ya mirimu sijikola. So kidayo gye tuli okumanya budde ki bwe tubeera ku masimu. Sawa ya lunch 1 up to 2 hours nkola videos. That's what I'm telling you. There's no misunderstanding. Don't only focus on one side. Mulabe side ya boss, mulabe ne side yono. Kati mulaba side yono muwala gwe bakubye bamukubye. Nedda, you should see both sides. What has the boss done? Yeah, was it worth it, the reaction? Was it worth it or it was not worth it, yeah? Nokubeera omwogonjebwa nti saying sorry nakyo. Boss wona reacting anagamba va kusimu ulira yeah. But why would you wait for your boss to reach an extent of telling you nti va kusimu? For sure if you've gone for work
ng'omanye emirimu gyo tegitambulira ku ssimu mirimu mirala nnyo okitegeera. So let's go back to the store. Oyogedde ku kya honesty, okubeera n'amazima kikulu nnyo. In any case nti abantu bali mu mirimu egyo gya store keeping ne wabaawo ensobi nti nfulumizza ebintu client yansabye 50 and then maybe I made a mistake, I packed 51 or 49 nempisamu. How do you handle such situations whereby nti package eyatumiddwa si yetuuse nga gwe supervisor n'abalala abali mu business eringa eyo ali nga gwe alina boss wo nga supervisor actually oba nsobola kihandolinga we nkubira oli gwensindikira ebintu munnyonnyola if it is something small nkimalirizawo lwaki boss oba omustressinga then wendaba kintu nga tekisoboka mba nina okugenda wa boss gyali nemunnyonnyola boss kino ne kino kibaddewo wadde boss akambula nagamba kiki toli careful mugamba boss kyabaddewo I'm sorry okay. And life moves on. Life moves on okitegeera. That's why olaba nze mpangayidde mu store eyo because I listen to my boss when I do something wrong nzirayo waali nemugamba boss nkoze kino ayomba nebigwa so that makes you get trust from your boss. Yeah, boss alaba Mohammed ajja wendi nangamba kino kibadde omuntu mulala tajja kikola omuntu mulala ajja kimayizaawo wadde nga ne boss takitegedde wadde ekintu kinene ajja kimayizaawo katugambe something worth 100,000 200,000 kibuzo tosobola kugambako boss of course you have to tell him kisinzira the level of that mistake. Yeah. So what is failing Ugandan youth mu business gye bakolera, be it nti babakozesa oba be it nti their bosses, ki ekiremesezza abavubuka ab'e Uganda okubanga batutumuka mu business zaffe ze tulimu? Kati nkugambe muvubuka natandika business muvubuka nganze Mohammed 26 atandise business bulungi netandika okufuna magoba natandika okucakala otulumbye kilabu nfuniyeyo kadem Cassandra kanyirira kankatwale out tugenze ku beach okatwale out ne batula mu table leta drinks ava amaze 1M sente tezigerawo adam procedure bate agenda kwetaba atandise okukwata mu capital ekyo ekitusudde atandise okukwata mu capital muno capital just spending amawo at the end of the time nalaba munagudde so okwata mu capital okwejalabya kyekituviiriddeko ng'abavubuka. For example kitali mu bayindi omuyindi omulaba akipinga nnyo mane nemugamba omuyindi bagamba batya aliso mean mukono gamu abayindi ba mukono gamu abayindi temwagala vaako ne Muhammad akimanyi nemugamba omuyindi mukono gamu naye muyindi abamanyi ababaze future abamanyi kyekyandeeta wano kyekyandeeta ku business yajja kukolera family ajja kuspendinga family naye tajja kugenda kubeera extravagant Abannayuganda ekyo kye balina nze mbalabyemu nnyo wale Munnayuganda gwe nali manyi okuwa wano Nabugabo yalina business ya oil kati yeye yafunako busente nafunako 1 billion nakyamuka kati nagenda kuwulira recent duuka tekyayo olaba so Abannayuganda bwe tufuna sente tukyamuwukirira ne tuspendinga unnecessarily nti tuspendinga newateetaagisa tuspendinga buspendinzi. Recently when I was talking to Honorable Amelia Chambade yali agamba nti ng'abazadde tebafuddeeyo nnyo kukuza abaana baabwe mu nkuza ebayigiriza okukola emirimu. Abaana babakutenga ebikoko babakwatanga amagi ne Frank Gashumba told me that one day. Then recently Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga yavayo n'agamba abazadde abaana mubakuze mu nkuza nga basobola okwekolerera so si kuba nti mutegekera abaana. Back to you Muhammad, obadde mu Uganda olowooza nti bannayuganda abazadde abalina kati abaana be bakuza obukuza babakuzizza batya okubeera strong, rich and serious businessmen? Nze ndaba bannayuganda abatali bagagga abaana abo bakuza bulungi. Really? Yeah. Naye tebamanyi kola. Osanga omuzadde boilinga amagi n'agamba mwana we tambuza. N'atambuza amandazi n'atambuza ne sumbusa n'atambuza. Okay, let's look at bano abasinga abagenzeko ku campus. Tusooke tuve ku bano abasinga otambuza ebyo. These are like 8 years, 12, 15 and below actually. Now we are looking at someone like Sandra has grown up. We look at 20 years and above, 20 to 30.
abaana babakuziza batya ng'abazadde okusobola okuba nti nabo basobola okweyimirizaawo iziti enkuza yembi nedda kisinzira ku family kati family eba oyangaga omwana of course ajja kukula ng'amanyi dadi alina ssente okitegere tajja kwagala kukola okitegeera kitegeera kidipendinga ku muzadde alina okuteeka effort si mwana muno muzadde engeri gyakuza omwana ye mwana wagenda okukula if the parent has money mwana ajja kutegeera ffe twamalayo life is set singa ne Muhammad bamalayo singa takola kati olaba nze I'm from a humble family nkuze manyi I have to grow up I have to look after my parents kyovolawo natuka mu senior six ne ngamba mama sikyayagala kukola sikyayagala soma njagala kukola ndeete ssente ngagawale nange nvugeko Range Rover bintu ng'ebyo nalina eyo motivation nganze because I know I'm from a humble background. You know where you've come from. I know where I've come from, how my mother has suffered to pay our school fees when my father passed away in 2006. Oh, sorry. Yeah, my father passed away in 2006 ngankyali mu P4. So mommy had to struggle around anoonye. So I shout out to my mom for raising us. Okutuusa we tuli naffe ne tugamba mami nawe tulako waka tukole emirimu tukulabirire. So okay, so it was from that you decided. It depends on the family if you are rich or poor. N'engeri gye bakukuzizaamu. Anti abaana abamu twerabira. Tutuuka ne twerabira gye tuvudde. For you remembered where you've come from, how your mother has struggled to raise you. So mostly baana wano nti twerabira nnyo gye nvudde waffe. Okay, let's go for a very short break. Ngenda komawo Muhammad atubulira okusinzira ku byenfuna nga ye wabiraba atya ebye Uganda era alowooza gavumenti eteekewa essira business gye tunuulidde tulina oil and gas which is coming up economically ebintu byaffe bidobonkanyemu katini ebintu bya bbeeyi kati ye nga Muhammad aludde mu Uganda azaaliddwa muno alowooza essira libeerewa ebyenfuna bitereera tulekerawo ogenda ebuwalabu okuba ekyeyo n'ebintu ebirala bingi nnyo tugenda okubanga ate tutunuulya. Let's go for a break. We are coming back to Val. Welcome back from that very short break. Ochain program yigira ku mumanyi wano ku Baba TV nange Sandra nabagala nkujukiza nti nyamba z'omukyala Aisha kuba mutaxi sport corner wali ku Equatorial Mall ojagenda yakuwa obugoye bonna bwe wetaaga ate enviiri ne zikolebwa kaba Princess of Beauty Salon wali ku Wilson Street ku Sunset Building. Chaine Muhammad Rahimu omuzibu mu TikTok okitegeera nti takoma ku TikTok yonka wabula akola ne business nti is a supervisor nga ba supervisor tulingirire ba manager bona ndoza tubatwalira walala nti bono olwisi ba supervisinga nti nga supervisor atambwiza ati omulimo gwo kubanga akagulina. So before the break Muhammad, I was talking about the economy of Uganda nti ebyenfuna byaife bikyuse nnyo bye bireetedde ne bannaffe okugenda ku kyeyo okubanga bakola emirimu. Uganda ekwata etya ebyenfuna tukole tutya mu byenfuna byaffe to improve on this economy. Kati ekisinze okusula economy ya Uganda first of all was COVID. Ojukira buli kimu kyali okay before COVID era kyali kibulamu kakatiditi kyali kibulamu naye kati bade advising government investing in youth ebawe emirimu investing in agriculture because in Uganda what I know we have the best climate. True. We have the best sunshine government ewe ba youth center ebagambe mugende mulime bino nga we yawa investor okuinvestinga mu ddwaliro lye Lubowa government segede mu government lekerawo just okuinvestinga mu ba investor ne bana Uganda babateke mu center because I know Ugandans have potential. Thank you. Have potential of doing farming, doing a lot of business Muhammad kubawonyawo government tuna ne mu kamera gambe government basaba investing in ba youth abana Uganda batandika okukola farming because I know farming one of the leading economy in Uganda. Kati coffee is own coffee. To exporting coffee, to exporting cotton. So na Uganda once na eba mu chance akoleko business ngeyo. Okusinzira ku byolaba economically byatulina we have several things that Uganda is trying to come up with to boost our economy. Gwe wotunulide wogamba ati singa Uganda eteeka mu kintu kino sente tuyinza okifunamu gye bujja. One, we have oil and gas coming up very soon. We have the coffee. We have tulina ebintu bingi. Gwolowooza Uganda eteekewo essira tusobole okubanga naffe economically tuli bulungi. Number one, kinandyogeddeko yandibadde tourism. Thank you. High five. Because tourism bano ba foreigners bandi bakendeezako rate. But foreigners abasinga baduka Rwanda, baduka Kenya. True. Because
ne bajja wano Uganda dollars ze baba charging si ze baba charging eyo Kenya ne Rwanda kati katugambe for example ono bakucharginze $300 eza room Kenya bajja kucharginga $150 because bamanyi olina bingi byogenda spendingako sente ozirekawo bigobya abaforeigner kankuwa example yange zinagenda Obusoboko Falls Jinja omanyiwo Busoboko ndidiwo oidiwo nagendawo nga bantu bamanyi ndi foreigner nga ngenze ne driver ne chali wangu mulala muna Uganda mukoba black nga ngenze ne kadem ka X kaliyo kajukira ne bagamba gwogenda sasula esatu ne bagamba ka X kaliyo kajukira ne bagamba ogenda sasula esatu golina muyindi oli muyindi tofala no ne mugamba national ID ngera video ogenda sasula esatu oyagala toyagala government ino kutunula ku busosozo in these tourism sections the people working there the people chasing away tourists. And you should reduce the rates of these places. That charging at the tourism sites. National TV, because I didn't have anywhere to express it. But abakola ku zino sites. Bebali enguzi ne bagoba ba tourists bafe. Tourism would be the leading industry here in Uganda. So abantu abakola ku tourism sites bagambye muli enguzi mwabasinze okugoba ba tourist ne badukire Rwanda ne badukire Kenya. So nga government Mohammed agambye mutuyambe muveyo sente tuziteke mu tourism yekyalabye nga ekiyinza ku boostinga economy yaffe. Kiche kiracho cholowooza kyetuyinza besides tourism where else can the government put more effort to boost our economy? The second part was agriculture because of the conditions in Uganda. Because Uganda did not have the environment. Did not have technology. Yakola TV, yakola masimu. It did not tuchali ku manual labor. Uganda did not kutuka ku level ya Kenya. Kenya katisemani kati bakola ne nawira muna bakola ne motherboards za simu. Batandika. Batandika. Uganda tuzina. No. First of all, we should boost what we can do. Then later on, after boosting our economy, tulete ba expatriates forward batwigiza okola ebirala tuleme okuimportinga TV, tuleme okuimportinga motoka, amasimu obwo buntu obutono nnyo tutandika okukolera wano bintu byaffe ate tulina okulekera obusosoze obusosoze ng'obukubye nnyo bakukyeka bakusosodde nnyo bansosodde nnyo be sorry singa osanga Uganda Uganda tandika okusosola omuyindi omuzungu ate oyo omuyindi yeyandikuyigiriza business oyo muyindi yeyandikuyigiriza kola kino so instead we have to bring them close abantu betusosola batuyigirize babayigiriza kubanga bayindi mubeera ne mugamba bayindi batumazeko emirimu just because balina experience and they are creative nga muna Uganda byakulema singa nawe obikola singa nawe oli waggulu nga tuvudde ku bisosozo okuba nti butulemesezza okubanga tukwatagana n'abantu biki bannayuganda bye tukoze ebitulemesezza okukola emirimu ebibalemeseza first of all question wagimbuuzizaako nagikubuuzizaako njagala ogiddemu kubanga oyogedde ku busosoze tewaba ompadde luli anti munnayuganda wafuna sente atandiseko business atandise boutique afunyeko sente atandika kutwala abawala out mu club anti yaliwo n'agulira abali waawo omwenge abalala bonna ne beekungana bawe nalaba nga amazeeyo tamanyi bwazuukuka nga mwenge guwedde wagenda kwejjusa tuddeyo ku economy lyaffe tubeesonyiwa ebyo so we can also continue in agriculture nti government esobola okwongeza ensimbi mu agriculture twatandise ne tourism then agriculture fishing is part of agriculture and it's a nice one emputa bagitwala bweru kati bagituggyeko ya bbeyi tulinga ffe abatagivuba Yeah, the government should also consider the citizens. Government but they should also consider the citizens. Citizens ababera kumpi n'emyalo babawe chance nabo batundeko so that their standards of living can improve nabo basobola okusomesa abaana baabwe okitegeera. That's the only advice I can give. We should not only focus on exporting outside. We should also consider the local natives. Are they okay? Bali bulungi. Naye wansanyusizza nti another point I can give the president is doing I think he's doing much to help the locals but chemanyi is securing the future. But LOCs ba RDC be bali sente tebagala kuyamba bana bawansi. Now we have the parachute development model. Do you think this is going to help omuvubuka wencha omuvubuka walero the parachute development model that the government has
has introduced besides the health. We have a new program by the government which is parish development model. Until twalina nadzi ne tubane operation wealth creation. Ne tubane ezo wezityo. Kati the government introduced a new one which goes back to the parish nti okuyamba abantu okwekulakulanya okwejja mu bwavu. So we have the parish development model nga basically baja tunulira nti Mohammed oyina abantu bamekawo abalala boli nabo mwesolozawo mkoleka sako baba wensimbi then you do a business. How do you think this is going to help? It all was a sente tezibibwe nga ezibade zibibwa eri emabega yonna by these leaders boyogeddeko. Government yenyini sindika bantu bayo beyesiga ku ground. Egabezo sente mama nabanja sindika mama nabanja gabenga wona mulabi abadaga ba mu town mukatale wale wasiteka at least our sente zijagenda mu right hand naye kati gojazi kwa naye abazifunye bazikutte batya kye wagambye nti tukyamukirira when we get money bazifunye. If I got an envelope of 500 what did they do? Wow, yavudde awo n'asooka alumba ekibaala. Abalala basuubudde ndibota not all of them of course a few of them abeerawo ng'amanye ennaku ye otegera kati awo kyenswagaba basindika omuntu responsible agende ku ground abeere ng'agaba so that in case of anything they can find out with this person kati bw'ojja kuwa oli LC gwe tutamanyi na kumanya how will he answer? LC ajja kunoonya abaana be naye baabasookerako. Nze manyi ba LC bangi abaguze emmotoka Range Rover kati Range Rover ezo bazijewa ng'abantu baabwe bali mu poverty which is very bad kati last time the government yasindika posho beans in times of during COVID then n'amatooke gabulaabulaawo n'amata to their homes and people then start blaming the government. The government is trying so hard to help people. But corruption can never end until government puts someone trusted. Oh God, corruption. Yeah, we bali kwogera corruption. Tukoze tutya okukendeeza obuli bw'enguzi. Mu bakulembeze baffe be tulina mu Uganda. Kubajjukira nti n'ebyenfuna bino byonna okuba nga bisebengerera bakulembeze nga bw'ogambye. How can government really try to fight the corruption in the country? Corruption. Obuli bw'enguzi. Wangambye mwana njagala kufunamu just kweyiya nabo beeyiya. But you can advise. But I can advise how can we what you can do maybe bano basirikale abatuliyako enguzi mukubo bakusanze tolina side mirror leta kyebiri nokimuwa at least mbongereko sente baleme kuyayaana n'ensula yaabwe nayo eterere nange kinkwasa nnaku at least babongereko sente babongereko sente nabo babere bulungi olaba nange luli traffic yankwatako nga sitaddeko seat belt nangamba permit erwa kati nemulaga permit natunula mabbali left right which road was that? Sakanamu exposing I said the road. Siganamu exposing which road? Kale after some time nangamba take a mutale video and silver permit. Corruption is everywhere Oh my God. Actually it is even at primary level. Ndio mwana yesimbe oyagala kubeera head prefect, head girl nagaba buswiti bamulonde. Okitegeera that's how far corruption has gone. So besides to increase the salary for those people abali mu government abakola, government ekendeezezza etya obuli bw'enguzi kuba buno bututidde Uganda. Abantu abali mu government I don't know how I can advise oba babeere bateekeyo abapya bagira babeerawo naye they should consider also the people balye naye baconsidering n'abantu bafeeyo ku bulamu bwaffe bw'abantu bafeeyo ku bannayuganda. Ne Mohammed ali enguzi buli omu alya nguzi mu ngeri ye kana basobola kugamba kwata gendo lyesoda tugira tuli batusuubiza kyayi waffe nga bwe tumulinda. Mohammed has a friend who is around also. Aina boutique aina byakolakolako kakala aina kekamu ako kafaanana ka Mohammed ayona ayogera lusoga TD DJ wiki omwidi era ku ssaawa ya buti ndikwenda ida twegaite ku wanakyame wano. You can come and join us. Nga bwe tulinda ne chai waffe. It is okay, we are still in the show. Program yigira ku mumanyi wano ku Baba TV. So we are still live. Okimanyi ekyo? Yeah, bakuwechi. Bampechi oyina ki? Toyingira mu kamera yaffe.
Leta ka coffee. Aka juice. Cocktail. Cocktail. So tukyali program yigira kumumanyi, that is a by the way bino bibaamu so tuvugamba nti ate twavudde ku mulamwa tukyaliwo bulungi bulambalamba. So right now negatiddwako omwami afanana Rahim kakala naako nani Raul mwene mwene wanji Raul kode lamusaba kabali kubona kode yo mje bale mukuba mutya ya we are live here Baba TV ya waka TV ya waka ngoli very proud of Lusoga lwachi abantu nga batuvumye mu Kampala muno ayenze buli wemba ndogera Lusoga bandi mu bala bandi ku iduka lyange Cham Towers ndi ndogera Lusoga wevumachi oli muisechi ndi muise wakoli ova muisaza chi ndi wabujiri so which isaza is that what is that isaza that side of Iganga Ebukoli that side of Iganga so lamusa kuba tubona otukobere emirimu kodi onkobye oti olina boutique eri ku Cham Towers shop 69 baba ntwala mpola akalango ko ntwala mpola so boutique mulimu ngoyo okusinga na bintu by'abasada aho wentola ekibuuzo oidi bwetubanga tuli emirimu gyaffe gino kala dino dikyuse nti nze Sandra ndi mwirugavu ate na Raul mweru afefenuka moko mweru ayi munda ndi musoga eno kala just eri wangulu ayi munda ndi musoga mama musoga ni bano abawarabu abakulira Uganda wazalibwa wano wena nazalibwa wano era ni national daddy muchi daddy muindi So how do you run your business? Otambuiza ota business yeyo eya boutique. Abantu babanga basobola okwira bakugula kuba kusupportinga boti tuvireyo wa Rahim ndi kwogera no. Ndete ebintu ebiri original okuva India, okuva UK, okuva Turkey, ndete ebintu ebiri original. So buti olowooza ki ekisinza okusuula business d'abana Uganda nga abali mu boutique ng'edido iwe ko byoleta bintu ebiri original nekisinza okutambuza obulungi kuntambuza obulungi ni covid atuzizaamu kweinuma alhamdulillah kati buli kimu kirijanga kipicking up kitusubire nga abana Uganda okuleta ebintu ebiri fake basically okuleta ebintu ebiri fake client omuguze ekintu ekiri fake tajja kwira oidi oli client wange naguze ekintu ekiri original basically kuncho you come back principles zikido tambulira ku business ya boutique ntinze kino kyentambulira ku nekinkumire ku mutindo nekikumye n'aba customer bange nga bakaida customer care waliwo kibeta customer care waliwo kibeta okutunda ebintu ebirungi waliwo kibeta okujja ni fashion ekintu ekiri trendinga what's trending wena kyogula n'oleta waleta watunda so wow okutunda ebintu ebiri ku musono oba ebitrendinga nti business eyo gyolimu webuziza ku trendinga yeki ekirijja mu maiso munsi yino okubanga ate oyongera okubanga otambuza business yo tubwena abantu bangi abali mu business oti neyo era competition nzibwino how do you get the market oba how can one in a boutique business get their market by taking pics of what you're selling, posting online. Waleche beteche chintu cha online, you do deliveries. Walinda ni kuiduka banaba idokugula kwe chintu chirala. Yeah, so that's it. Nkomyo wa Rahim. Rahim, mu Uganda tuina business detukola twogere ku mwani era nga ensi edindi davaayo ku that blocking anaku olwokuba nti twalina ebintu ebiri fake ebitatuukana na mutindo. For example, we had the maize season era twalina olutalo ni Kenya. Uganda ekola etya okuuma omutindo tusobole okuvuganya n'akatale k'ensi yonna. Kati UNBS eno biyingiramu bino bintu kitegera UNBS eno duty yawe government ebasasula kukola kino what I talked about corruption is there those are UNBS babasasula bayiseewo ekintu kigende just muntu agala UNBS should be strict kubera strict egende kebere quality ekebere buli kimu weight quantity buli kimu ngeri UNBS wekebera buli kimu mu business UNBS should step in and in the whatever it is in the borders the security kebera security yawe kebera baleme kugoba bintu byaffe bugobiwe batyo wherever it is maybe airport where ate bo abana Uganda abatunda ebintu bino abakola ebintu bino bo bakole batya okubanga tufulumya ebintu ebitukana n'omutindo tusobola okuvuganya n'ensi yonna still with you Rahim. Kati what I suggest
for exports government yandibadde esigala mu exports because government Rahul come back because government yesobola ku handling such situations muntu wa wansi tajja kufaayo muntu wa wansi nga Sandra jagamba nze njagala kufunamu you don't care about the reputation of Uganda you don't care what Uganda will face sanctions such things tojja bifaako so exports zisigala wa government yokka government ekole mulimu gwa UNBS ekole quality checks wa muntu ayagala kola exports alina okukwatagana ne government erina omusupplyinga alina okusobola ku government because muntu wa bulijjo talibeera satisfied. Rahul, yes Abannayuganda tukoze tutya okuba nga tusobola okuvuganya n'akatale ak'ensino yona twatwalayo ebyamaguzi byaife babigula nga tibatoma namuwaire kikyo tuba tulongoosa supporting each other nekintu ekisooka supporting each other wenkeera kuncho wenkeera kuncho waleeta ekintu nga olina emmotoka gy'okoze nze ng'omunnayuganda wenkusupportinga of course emmotoka ejjakola ki kiringa mu music industry wa Nigeria be supportinga ogenda olaba omwana azze omwana muto yakatandika music ngati like Ruga okitegedde ne bampushinga yatuuka ku ekyo kikyakola kikyali so just supporting each other ate n'okwendeza yendeza ole abiteewo wenookole ki wenoofune yeah exactly akokwendeza okawulidde okweyagaliza nti bwonjagaliza njafuna nawe ojja kuba okola ki nawe ojja funa tukyali mu program yigira ku mumanyi wano ku Baba TV example je nkugambye ku social media nga TikTok nga Baba TV eyagaliza ne ba TikTokers banene naffe nga tubaagaliza tujja kwepushinga nga fena nga following erinnya kazire nganze Mohammed I follow 10,000 people wow and those are the people who push me. Okay. You understand? So abantu bagamba Mohammed yat following her back. Lwaki tetumu supporting her? Okitegeera. Wadde video yange teka wadde abam following her nga siba following her. At least I follow 10,000. At least video yange nja kujanga 8,000 likes or 7,000 likes. Naye ffe tetwagala kufollowing ate twagala batu following. Kyekyo tetwagala kola bintu birungi ate twagala tubifulumye. Should be supporting as he said. Wow, thank you so much Rahim. Ebyo tojja byogerera wano. Ono tumutweireko. Kyabazinga ebusoga ali mulala ni William Iribafosi kadumbula gabulana dyopo wokuna. Kisegese kitalibwa nsolo yona. Afumvuwe ebyanda n'ebyanda. Oyenda kuwamba busoga. Sobola. You say you were joking. You just have a vibe, obide. Mbwe vibe. Back to yigira kumumanyi. Abaana bangi bagire kuli okubeecheyo nga balira nti wano wazira sente ni migration bangi babatwere mu nensigo lwakuja kuli akubacheyo babatwere mu nesente badema kujja bangi babatwere mu sente balekana kujja nga Rahul olowooza nti magezi kigowa abavubuka baifa abana Uganda wano esente desobola okolera kuliya niwo nsobola odikola I just abavubuka tibali hard working oyaga novubuka sawa ebiredo kuncho sawa isatu akali mu kitanda atendwike okubira kyaliwo isimu omuchecking ekusawa ina akobanka ali waka butu webuze fa bazuka kusawa ebiri okujja okunonya ekyo okulya 12 ife tuli tutya so basically nekyo kyetutaga okyusa olina okumanya ennaku yo nozuka ku machano gana nokola ki nononya sente. Another point ngena komawo jembale njaga take away ngeri point yagambye of supportive being supportive kati singe bade mu Uganda ngeno show ebade ya Mohammed tiandikirize seguya natula naye and bade ala kulia show my brother I want to supporting each other nikajwis kange katuse I have to push him he has to push me this is what we are talking about muntu yandi agambye eno show yange kambere munzeka ochegete ne yeyagaliza yeka so kidayo nti byonna bye tukola tulina okukola ki tulina okubanga twagala bannaffe betukolagana nabo tubeera ne support okukolera awamu so basically mu connectize ne Mohammed because of TikTok. TikTok was not my thing. Nemera kuyankoba muganda wange wano waliwo ojja kutunira business yo gitunde bichi ate it's a good platform na buli kimu yali shy nnyo bano baveeko bantwala mu TikTok mbalaba bantwala today ku government yaffe
eyambye cha omwana addukira ku kyeyo kale oyogedde ku baana nti nga baba abavubuka tebaagala kukola abasituka leeti balambaala ate benda sente so yo government nga Raul olowoozeeko zeeta okuba nga tukendeeza ku nsonga ey'okuba nti abaana bajja kuliyo okuba ekyeyo okutawo factories eningi abaana bafuna emirimu kuba nawulira ne Bugiri district bayigwirewo Bugiri Sugars kati kitegeeza ki nti mu Bugiri district timujja kubula bakozi nga 3,000 bali kujja kufuna emirimu so abe 3,000 tibali kujja kulya banoonye sente bali kujja sigala ni Bugiri district bakole ki era suno jajiwulira bajeta Bugiri Sugars so government eyongera okutawo factories okutondawo emirimu kuncho na igulo basically abaana bafune ekyokola government ekola etya okusigaza abannayuganda okuba nga bakoleraana emirimu gyabwe Rahim government ebatekemu sente si muno government ezimba factory nezimba factory naye nga mwana talina skill labor okola mu factory si buli muntu osobola mutwala ku machine muno sala bikajjo sala bino government erina kutandikira ku bantu bawansi nga bali eyo mu kyalo wayagadeko nikyokuba nti investing ne mbana Uganda eve kuba investor bokka you remember bana Uganda ewe bana Uganda gap nabo batandike business nga ba investors semanyi bana Uganda they are also having the potential to do such businesses I know abana Uganda bibalema ne badayo mu kyalo ne bagamba bintu bitulemye ne bagenda mu kyalo so every Ugandan should Kampala aganye bana Uganda nabo babawe chance ba competing ku high level muna Uganda tebalina muleka atunenga toyoka atunde sukali ne muna Uganda muleka producing akole factory chairman ne muna Uganda has the rights to enjoy all these things how the investors are enjoying that's how the economy will grow amen hand in hand investor kwatagana ne muna Uganda economy esobole okubanga ekula njagala Raul asibule abatulaba omuvubuka ali eyo atudde obutuuzi akeera okwebaka omuwa akalowoozo mu bizinensi akere ku macha tujje tunoonye akere ajje ku macha ajje tunoonye sente akere ajje ku macha tunoonye sente tewakyali bintu byakubeera waka so basically thanks a lot for the show neyanza ino Baba TV neyanza ino my district is Bugiri abasoga banange neyanza ino Mohammed ambelelewe thanks a lot brother that is Raul for you Rahul atutadde kati ne bwagenda wonna wayagala so point ndajembate njagateekawo abavubuka basinga balaba ndi ku TikTok nyakufuna sente TikTok tegenda kuwa sente YouTube efuna sente YouTube efuna na still you should not just be there muno YouTube egenda kumpa sente genda kumuli YouTube jikole ku free time Facebook jikole ku free time buli kimu jikole ku free time as long as you have your fixed salary ofuna millions mu mwezi because YouTube is not promised ujafuna views kituufu so always concentrate on the job first and then save your money save most of your money spend less ofune million emu save and spend less ofune million emu saving ako nkaga spending ako ana mu renti yokulya wali eyangamba nti abavubuka b'ennaku zino baba bafuna emitwalo 8 naye ng'ennyumba gyasulamu yakakadde kamu nange newuunya okutegeera kirabika bakola side hustles nga ono bakugambye boutique ayinza napostinga kintu online natandika otunda si buli abatulaba Muhammad omuvubuka omwana muwala ali eyalinze boyfriend amuwe taata amuwe omukyala balinze ez'okameeza recently they even striked nga abaami balekeddeawo okubawa you give them their advice ng'otunudde wali mu kamera osibula abatulaba mulekeraawo ku dependinga ku sente z'abazadde olaba naffe nange Muhammad depending on sente za mzade wadde mzade yali abeererawo never depend on anyone's money wake up early morning genda ononye mulimu okola mulimu saving a cent ezo sente zo saving in future start investing it even if it is small investment ezo investment ezigenda okuyamba in future but wake up wadde tolina mulimu tambula nange Muhammad naye sina mulimu natulako waka tambula nenoonya omulimu nenfuna so stop depending and on see jatulaga bintu bigenda bikaluba stop depending on people wake up and go work
Thank you so much, Mohammed. Wow, stop depending on people. Wake up and work. Ne ba husband baba depending ako. Sina nikusabyeko. Si sakusaba. Ai batabirimu. Sakusabyemu. Muhammad obyononye. Tereza nti obadde osaka. Yeah, waliyo n'abaami abatagala kukola Muhammad nabo. When they are women are making money, so for them they don't want to work. Kale wewa program jigira kumanyo nako olwalero bwetutyo bwetutambudde nja kubanyimiriramu nko katono wetereze mwana watu bwetyo bwetambudde program yaffe yigira kumanyo nako olwalero ngambadde n'abaana bano abana Uganda abeerwa abansingako kakala katono Rahula gambya zali babujiri wali ne Muhammad yazali bweyo busoga jinja zitiganga bujiri wena wenu liwa bujiri kazini wange songa onakola wetyo bwetambudde nsubira ncho ina byobayigiddeko nti saving a sente bwobanga ofune akakadde kamu saving akenkaaga zirenda zi spending ate tuve mu buliri tuzukuke tugende tukole sente zo zotaddemu ogenda okuba ekyeyo sobola zitandikamu business buli kimu tukikolera wano government nti sente ze muteeka mba investors osobola ziteeka mu muna Uganda nakola business ye netambula bulungi webale nnyo webalire ddala